Tandise tubaniriza nnyo butereevu mu studio. Olwaleero lunaku lwakuna tubaweereza program kulembeze wencha. Outdoor leero mukukunavu tumusanze waka we wetusinzidde okubanga tubaweereza program kulembeze wencha. Ebikukunavu n'abakukunavu. Tubebaza nnyo okutuwagira, mwebale kutuwagira, mwebale kusaasanya butambi waffe ku social media. Amanya yenze kankaka Peter okubatuusaako omukulembeze wencha. Okukikuba mu ttooki abeera mutabani wa Yohana Mirundi ne Mole n'amatovu Mirundi. Abantu babuuza Museveni succession will be bloody akatabo kagenda kuvaawa kubanga pakatunda nnyo okasoma shop mwekali bagambye bafulumizeyo omukyalo oli wekali ate mwana wange abagundi abakamunye without authorization bakakyusiza mu Luganda badde balina seeking authorization ikani era badde balina okujja kubanga nze obutafana ng'abantu balakyo bulabye ebyo by'abaloya sibigenda mu nnyo kasita bakakyusa according ne batateekamu byabwe kati nga paati gyensomye olwaleero ntuufu siina buzibu kubanga nze sikolera ssente era obutabo obwo sibuteekako purayisi bano ababutunda be beefunira ssente naye nze siteekako purayisi nze ssente si yekikulu njagala nnyo ideas zange ozimaketinga n'okukiteekawo nti mu kino nayogera kino mu kaseera kano waliwo kino ye referensi era wenkubidde abantu kye banjagalira ekisooka nkubuulira ekintu nti omuwala ali lubuto abasajja abakulu omuwala bw'afuna olubuto tumutegeera omuwala abadde embeera naaba nga takyali mbeera n'amagulu ganafuwa n'amabeere gaggwa tuyinza okugamba nti oyo omukazi ajja kuzaala mu mboneka oba mu masumi ate alina omwana mulenzi anti w'observation gw'omala bbanga ki nabagamba nti mutunuulire omukinjaaji tatambula na minzaani ate omuguzi w'omwanya atambula ne minzaani omukinjaaji nti agitunula butunuzi bwati naga nti ya kiro 3 ng'ateze ezo out of experience yes abantu baagala oddemu bakubireyo kopi y'akatabo ka Bobi Wine mwaka guno bayambo bafulumize akatabo wasoko kuba ku Bobi Wine ate kati nja kukola ate akyasinze ku katabo ka Bobi Wine ekyasinze okukanga abantu Lumumba nabaga nti mulwanyisa Lumumba naye temufunangako secretary general asinga Lumumba is the best kubanga bo kati waliwo omukazi abadde ayagala okufuuka secretary ye ofuuka secretary general n'omutwe gwogwo arrogance afunye ku busente awambye ziwoteri akoze eki nti mujja ngaddidde ne bbaawo amuleese mu Kampala nti kuteesa ajja kukiikirira ku executive nti ye ono afuuke secretary general ekyo ekibiina kirina okuba nga kiraga national outlook nga waliwo abakiikirira eggwanga okuva mu bitundu ebyenjawulo so si mmwe kubeera nga you are placed everywhere kazibwe pulezidenti yamusindika ku kirozidde mu Lubiri kazibwe n'agamba nti lwaki abakulu bonna benninaanye wano banyindu mpanvu yakyogera kazibwe nga vice president yes kakati ekyo tukisonyiwa nti revolution bweba etandikira mu area obuyeekera obubuulirako muganda wo kakati obuyeekera NRA Baganda na Banyankole n'Abanyarwanda n'Abakiga nti abafolonasa baali Banyankole Abakiga ne banguwa mangu okukiyingira era okungeri ne bakyegattako kakati Abaganda be baasangayo ne be bagenda n'abali abalule kakati bw'obuuza emyaka 20 sooka otunulye Guti yalinnyako mu nseko aboggolera mu kooti maaso yomanyi naye yali agigenzeemu simanyi Guti nerakala baba yolo oluyola nga sibayitire kati saawa eno yakulirako mu nseko Katumba Wamala akomandiriza amagye gano talinyangako mu nseko Jeje akomandiriza amagye gano talinyangako mu nseko olowooza Museveni mugezi manya musiru waliwo ne General Okero gwe bakwatira e Masaka gundi Lieutenant General Angina yali mwala PA what do I want exactly you must ekintu kikula ne kiri reflecting eggwanga lyonna ne abajozi emitwe gyabwe gyalwala genetic
balina obulwadde bwa pusi nti tebaswala balowooza mu ssente zikola balowooza nti kinneeteekewo toyinza kubeera na sekitale geno munyankole nga ne pulezidenti munyankole tekiriiyo. How are you going to get votes from other tribes? Ekintu mwagala kukizingako ogambe nti gwe wano gwe naye njagala okutegeera lwaki abantu boyogerako era bebamu wano bebamu bebaagala obwa sipiika bebaagala obwa secretary bebaagala kino. Why are they everywhere mu puzzle? Tebaakola ba allies emitwe gyabwe balina endowooza egamba ti ssente tusobola okukola kino olwa ssente tugula bano ojja bagula naye at the end of the day nti society ejja bakkiriza. Obaleeta n'obagula n'obaleeta. That's why Katongole bwe yapaladinga himself as omuyindi walabayo abayindi nga bali excited nti NRM kaseneddira omuyindi Uganda ne obuyindi ani background abayindi bajja kuteekamu ssente nyingi abayindi bagamba ojja tuleetera obuzibu. Ojja tuleetera obuzibu the moment abantu abanyarwanda balwana olutalo mu nsiko naye kasita pulezidenti yakwata Rejema n'amufuula minister of defense deputy commander biki batandika okwessoninga nti akulira Semwayi nti munyarwanda nti akulira medical services bayingana nti munyarwanda. They started resenting them. I see. That's why buli gye tugenda yonna tugenze Congo tugenze Rwanda tetulwayo. Ani apaintinze ekifaananyi kino nti Museveni ababe be bali mu kintu anti si abikola bwe babagula yiso yabirimu ebyokwoganya abagundi kuba tebate oli abalagira n'abayisa abaali badde balina political intelligence nti why political intelligence kitegeeza nkubuulira nti omuntu okumusimba wano mweri yeeno ne bw'anaaba ne ssente morale tekikola ssente bajja zirya bano abayaayi bakuyiseemu naye gwe owulira otya nti nkuluma bwe bamugoba ku bwa pulezidenti amagye ne gamuwamba yagenda mu neighboring country eyamuhostinga pulezidenti namugamba nkuwadde obwa vice yamugamba gundi siri munnaggwanga. I'm not part of your citizen. Your people cannot accept me. Ekintu kibamu gwe wennyini nti kuteesa tuyinza okukeera kuba kyano buga nti okubye nadduli okuba sekikuba omusibe kuba kati bwe kifaanana noga nti gundi ani kabasi ayagala kuvuganya sekikubo kwegaba abaganda obasaanikire kubanga mu Ssembabule mulimu abaganda balinga 45 abakiga basingayo obungi kakati emitwe gyabwe n'ekyo tebakirowooza kakati ate ye Museveni yajja n'akwata sekikubo agensi kuteesa ate mukulu munne why bano b'omutwe gyabwe obujozi bwabwe yo politics tebamumanyi political lenses tebaziina mu lukuŋŋaana lw'NRM lwabadde naawe gwenga owenRM kayingo tasobola kujjako nkoofiira anti nze njagala Museveni nga muntu oli wa Museveni era oyinza okundaba nga avuddemu nga siri Museveni ne NRM enjawulo weeri mpenjawulo wakati wa Museveni ne NRM gwowagira ne NRM tulina direct presidential elections mpagira Museveni nga muntu ebyabwe ebisinga obungi mbiwakanya mpulira obiwakanya lwaki olwokuba si bituufu kubanga bo kye beesibamu beesiba mu Museveni naye ng'ate bamusuula babaagala owagire Museveni n'ebyabwe byonna katulabe katukole kino tulabe bwakiwakanya kuba kirimu nkikubira ddala nenkimalawo yes olukuŋŋaana anti nkubuulidde agenda yaabwe nkubuulire ssebo kye baagala okugjawo tebajja kijjawo bwe mutuula wansi omusajja agenda n'akola ensobi mwakya omukazi akukyaye n'otegeera nti omukazi ayenda kakati n'omuggyako emmotoka n'omusibira awaka are you solving the problem n'omuganda n'okukola e Kampala you are creating time for habasinkane n'oli admit okisolvinga nkola kyeriwo mugobe mpulira omute ayinza okuba yaliko anti ku provocation ayinza okugamba nti kamuprovoking n'omukuba n'obusibire mu kkomera study the woman naye okumuggyako emmotoka kakati musibira waka musibira mu nnyumba you are creating problems for yourself nti UPC yasalawo ba Paulo Muwanga
nti tuteese n'abayeekera. Paulo Muwanga yatuuka ekiseera ne balwanagana n'Obote ate nga beekubaana bonna ne batta Oyita Ojooko. Oyita Ojooko yabawandiikira ebbaluwa n'abagamba nti mmwe mulwanagana basajja bakulu sikyaddamu ekizayiro mwenna nja kubeerawo. Kakati Paulo Muwanga n'asala amagezi Oyita Ojooko ne bamutta. Naye Oyita Ojooko teyeefiira yekka. Omuvubuka eyatega bbomu mu nnyonyi y'Oyita Ojooko baali bamuyita Lefutananti Kiragga Kato. Kiragga Kato teyali suppose kudda n'Oyita Ojooko. Era helikopita yagibuukamu bode ye yali namba teyasiiriira kubanga bbomu yatulika agimanyi nti egenda kutulika. Oyita Ojooko yamugamba nti byempulidde wano amagye bye googera tuddeyo ffenna enkyokomewo obaleete bye basaba. Kaakati Paulo Muwanga atula ne Kirunda kiva ejjinja Germany amugamba naye lwaki temuwamba Obote ffe ntukolagana nammwe. Olutalo ne luggwa. Nti Muwanga abagamba nti gavumenti ngiina mu ngalo ngiwambe nti giwambe. Muwanga awamba Obote ateese nabaki era delegation eyasooka okujja yatula ne Muwanga ng'ekulemberwa Meeja Katabalwa. Muwanga bwe yamala okutuula nabo baabattira mu kkubo Katabalwa ate kapiteeni Namiti ow'Obote baabambuusinga ne babatta. Kati Muwanga awamba gavumenti alowooza nti anaakolagana n'abayeekera yakifiiramu kubanga Muwanga yasibwa mu kkomera agundi. Nkubuulira how to solve a problem nti eproblemu bwejja singa Muwanga yagenda mu exile e Tanzania singa mulamu yalowooza kuwamba gavumenti ateese naki abayeekera bali naawe. Era Nyerere yagamba President Museveni lwaki Muwanga omusibye n'agamba nti Muwanga simuyinaako kizibu naye yattanya Abaganda. Baganda banne be bamuli obubi. Muwanga yattanya abantu directly ku Naire Manson ng'alina basajja be ba Sulaiman Kateregga bakino be baani bakunona misana n'ababe bennyini. Kafuuma yali muganda we nga bazaalibwa bonna ng'era Kafuuma ye yasika ewa Paulo Muwanga yamuttira e Masaka mu Barracks kuba alina abayeekera. Kati Muwanga agenda okukyuka akolagana n'abayeekera yasigalewo wa kakati kyembagamba nti bwe muba temusolovinze kintu oba temunkaaga mwenda yawera ebibiina byonna naye nga Amini amutwala ali naye n'awera ebibiina byonna ne yeefuula ow'ekitalo bonna bayingire pate yange. Moyi nabagambye nti mu 863 Kinyatta teyawera multi-party. Kinyatta yaga nti constitution yaffe ekkiriza multi-party naye katuteekewo Kano ne Kaddu byegatte Kaddu yegatte ku Kano tukolere wamu. Ekiseera bwe kirituuka ekyebibiina constitution tekigikyusa. Moyi bw'afuna ebizibu amagye gaagadde omuwamba teyategeera nani amuwamba n'aga nti kanteekawo ekibiina eki kimu bonna mbateeke mu kibiina nga bw'ovuma Kano tekuwa kaadi ng'abasajja baagala kuvuganya baakiyuza. Raila Odinga yakiyingira ne beegatta ne Kanu n'afuuka sekitale jeno n'aleka ng'akiyuzizza. Era Raila Odinga gundi simbo ye yali Tractor ng'eya Kanu Sseggwanga. Yagaa nti Sseggwanga yaweemera Tractor. Kakati bano ab'NRM tebaawukanye nnyo n'abo. Which problem do they want to solve? Baagala okusolovinga problem y'aba-independent nga balowooza nti akamyufu tusimbewo omuntu ki ekitasoboka. Strategy yabe the problem tebagala solving tesoboka abantu bagala kuvuga. Era nja kuwandiika ekitabo nze njagala nnyo prediction ya mwirisikiteeka. One nti what type of NRM are you talking about? Katandikire wana Tamale. Museveni okukkiriza abantu balonde mu NRM nga basimba mugongo. Isn't it a direct confirmation that NRM yesinga okubaakalu? Olaba ne mukama waabwe atidde naganja akaluka kubanga anti kugambye Museveni bamutawaanya ne bamugamba nti ba independent baganye okuvaamu kubanga akalulu ka NRM tekali sala. Ne mbagamba nti akalulu ka 2011 kaalimu ebintu bibiri. Mbabazi omukono ogutalabika gwe natuma invisible hand yali ku secretariat ng'ayagala nnyo okufuga eggwanga naye nga Mbabazi akimanyi tali popular yayina kuba Museveni
akalulu obulu bwakubirwa mu New Vision kati banaabukubirawa ate balina government printers mutwani gwa kajiji yagirya neggwawo. Why should you name bring a printing press? Bakite bakubadde era babujjayo. Babujjayo ababbi balina. N'ekyo ekisigadde mu ggwanga nabo bennyini tebalina basobola kukubira. Ate obenteza bwe wasiza ne kibazanyira mu nti eriyo kalosoteri kati abuje omusiramu abba omusaalo muzikiti omukolera ki. Faza atunda egandula nazikuza abagundi. Abasamize. Tewali kyebatabba tewali Abatulavane mukama waabwe yagambye mudde mugongo wani mugongo wennyini sibeesiga. What do they want to solve? Lwaki? One, by independence they are the second largest group in parliament. Basinga n'opposition obungi baagala kati babateddewo baagala ne commissioner wa opposition. Kakati ekiseera kijja kutuuka nga tokyajjayo independent omu nga nabo negotiatinga nabo Museveni kasita omuleeta ebyokudiringa n'abantu ine gurupu tabikiriza kubanga coalition government zibeerawo mu negotiations otuwadde obwaminisita bwa finance otuwadde kino ate n'oya gwe tusanze nga munafu ffe tumuleeta kyobola yakuleetanga muntu tateesa na gurupu yo independent bataddewo pressure kwenare bafuuka kibiina tolooza Tamale nti NRM yamwekoze bubi nti wakyali ayagala kiwuninga anti kyenkubulira nti they have not looked at the causes bo balowooza nga mwikye yakola nti sigaze ekibiina eki bonna bayiwoomu babeera omu nga muwanga kye yagamba nti wamba obotetese n'abayekera bakirunda. What was Kirunda's influence mu NRM? Yali ki? Bw'otuuka olwaleero n'ogamba nti Museveni abantu yateesa nabo e Nairobi abali ku sayidi ye. Who is more powerful? Who is powerful now? Right now. Ani Male bamuwadde bwa ambassador yabadde aliwo yali spokesperson we NRM Male bakola lolo yabwe at that time bali babisa akabugo bwe bati to attract people bamukyalanje ba so powerful bani mukyalanje bo mugeragere ne bawabde ya ne bani abazze oluvannyuma mukyalanje bayiwa amaanyi bamanyi okusinga bamufuti ate wa amaanyi kyayi afuna omusala gwa sente meka motoka kyenene gyayina ayina obugombe ngamba mu struggle yali wa amaanyi naye mu byenfuna abafuna ndowooza balala kakati nze kyenvamba gamba address the issues that are driving people previously kadi NRM ebadde buli omu gyayagala nga blank check once you get it kadi NRM nga bwogifuna ng'era buli omu aswagolinga okubeera ki flag bearer kakati one money politics nti money politics kitegeeza ne bw'onoofuna kadi y'NRM waliwo ng'oli ayina ssente era bajja kulonda oli ayina ki ate NRM ekolagane naye kigambibwa nti ne mu kufuna kaadi era olina okuba ne ssente inside mu primary ekyokubiri oyo tanga odoyinga anoonya obubbi bwe yabagamba yateekawo n'akakiiko n'akateekako muwala we ng'oleeta academic papers ne miliyoni meka 2 yabayamba ki okulondesa NRM osooka mpapula yunebu ayina be yayamba yayola buyozi ssente naleeta omutwe gwe nalikakanga n'akanga abantu emiliyoni 2 azibye ku bantu ataddewo muwala we kakati academic papers kooti yagimalamu amaanyi sigwoga nti sina academic papers abantu abatalina academic papers kooti erulinze nti bayina Reverend Gundi Pastor Gundi Pastor ono wa Super FM bali bagantayina kooti erulinga ayina ekitegeeza abalina question ba academic papers tebayinza kujjamu NRM ewali tango otoyo abagamba ntolina nga balina chances ez'okugula abalamuzi ne bayitamu tebasobola kujjawo abagamba nti ekituufu tolina mpapula naye basobola okugenda eri mu kooti kubasa matimba ekeni ya confirminga ng'atuula ebigezo byekyo kye bamugamba yagamba nti ne rutaaya
bagamba tatani lutaya nti mu kifo ky'okubeeranga awo nga buli kaseera tugenda bazipima embidde oba ziwera oba teziwera kankole ate bali abasajja baali bagezi bagamba certificate of A-level certificate ozimanyi waliwo certificate wayi nga byonna wabigwa pass degree waliwo gyerabyeka bagisaba you pass through university waliwo agisaba ku mulimu bali abasajja bagezi bakugamba gwe kasobera ne certificate yaki bo tebagenda sigenda mu university nti olina principles bbiri bo bagala certificate yaki ya senior 6 si grade mpulira tebafayo ku grade oba wafuna myenda myerere oba wafuna ki but I think certificate kitegeeza nti olina okubanga ebintu ebyo wabiyita I certify nti yaliwo kyobola Sebagala yabayitako Sebagala bagenda ku ssomero gye yasomera e London by correspondence abasajja babaga nti certificate ezo twazigabanga myaka gyenkaaga naye zaggwa kati section twagiggalawo naye we cannot tell where the person who has it is ali gundi ajina mu butuufu basi mbutuufu dasize muzungu Sebagala n'abayitako kakati equivalent yenzibu yali akulira UNEB ne kino kye tusaba wa Professor Kayanja yababuulira nti an equivalent of A-level is somebody who went after senior 4 and did a diploma course or another course that lasts 2 years non-interrupted. Yes. Yes. Kakati eyo problem eya money. Problem eyokubiri ye academic papers. Nti kasoleta Tango Doi. So next time so kontangazem. What was the role of Tango Doi? Position ye mwenali. Ngabo mugamba nti mulete passport zammwe baziba kuoneremu. Bazi bamanyi kati ngaba ne Entebbe. Neje tuba tugenje twatambulanga nga bali friend ene Uganda oba South Africa obawa. Mwenna bazibajjako ne bazikuona. Ne bazikubira mu ne mutasimba line. Mwenna bazikunga. Balowooza nti Tango Doi n'abali ako million 2. Bwabo golabo naye alifuna amukuba yaneregamu Tango Doi yanerekamu nanerekamu nyene mubane mutuza kutaka ne mubane manga lumumba buli kaseera anti awagirwa mafia bajjo Lumumba mbwe makerere ayamba nnyo makerere ayamba nnyo bataddeyo batayebwe ettaka balitunze ettaka lyetukuzenga kabanyulani oyo nuwange urudaini jeiru nuwange je kufiira mukome nga bali badduka tanka abajozi badduka ate bo balabika ettaka mu miles 25 balitesaako na president abatunda ettaka makerere balabika deriyo buli womu mafia tujiraba buli womu abo bantu wanji bajja bakwata misana ba mukomera nga balito kyaba balinga badduka ettaka balina oddiwa naye kinewunyisa Tamale first radio mukyalo omugundi bwabako development gyayagala okukola nasanga nkwayagala okukola ettaka bali limala kulinda mmwe ojo nuwanje urudaini jeeru tumwebaze urudaini jeeru mbabuuli abantu abalifiira mu kutunda ttaka no bibakoze biri evidence nemwe mumanye ebiri mu nsi era gwatuyamba mu nsi okubikuba mu ttaka ona president wa Zimbabwe bamuyitani Munangagwa yalagidde famire ya Mugabe nekumyawo farms zibajja ku bazungu 16 sofa ze yakabajjako naye nga yali nani yali ne Mugabe bali babiri ne Mugabe omukazi nabwe mpaka kodo omukoto nanyini bujozi kyabakoze Zimbabwe yabalagidde bibabba basoka bakomyawo 16 Dos Santos yali president wa Angola ye yerondera omusikawe n'aleeta Beesigewe Beesige n'amuleeta kyamukola ki kakati kyenkugamba kiriki nti ensi etuuka ekiseera bano ne babanoonya Moya bagamba Moya bamugamba nti gwe watulagiranga nabaga mwali basiru mwetika omusalaba gwammwe ogw'obusiru because these things will happen buli muntu akutte ku gavumenti aba ayagala bano baseseme kyekikubya enduulu yazze kyekimuwagiza ekonomi talina bwe kyagenda gikolako politics talina kyagenda mukolako poverty talina kyajja gikolako naye bwe wasesemya bano kasasesemya ababaddewo enduulu nga zivuga ng'enduulu zivuga ennyumba yakundi bagikutte kino bagikutte ng'enduulu zivuga n'amuyoola musajja mukulu nebamubaka bangali n'agenda ng'akankana bw'ati kyabula miti enduulu zivuga kuba baba bakutte ku bantu
abagyonyosezza ensi abagifukidde nga bakyali nga bali mu buyinza kyobalaba nti Museveni ono ye ayinsulatinze nnyo famire ye mulimu omujwazi omu naye amukonteininga mpulira oluusi nga babyesibako nti ate ebyo byavuddewo ekyo ekya academic papers kimu ekya mane bibiri ekyokusatu nti abenaalemu tebamanyi mugaso gwa bendera nti oyo yakutte bendera yaffe tebagimanyi Ugandans don't know the role of a flag neya Uganda kakati ekisooka mbagambe nti obwamme fulaga inaalemu teyina mugaso kubanga abantu nga bagiyayanira anti bannannyiniyo tebagimanyi nti okuva mu multi-party kitegeeza nti bwenfuna kaadi y'ekibiina ne bampa flag every member of that political party is obliged to vote me which is not in NRM because tetwakitandikiramu in fact NRM is transforming itself into a political party NRM yatandika nga movement oyina okukkiriza nti element ya movement teyinza kukola ki kugiggwamu ate katabategeera nti kifuna that's one batugamba nti okufuna kadi y'NRM oba qualifying for some amount of money for some support and some logistics kakati nti sente omuntu yeetaaga biliyoni emu okuyita mu constituency NRM enagaba sente mmeka kuzinaba nnyingi bukadde 10 ekitegeeza nti omuntu kisingako okugenda mu independent dani okuyitira kubanga tewali sente ekyokusatu era mpandisa akatabo ka nti abazu abajoze ensi eno abaagala okuwamba gavumenti buli kafo bakaagala amazzi bwe gabeera mu amafuta buli kimu gafumbisa kyonna ekidomola ekirimu amafuta gabunya amafuta nga bwolaba bwe bagoba abantu ku mirimu mu banka oba Uganda kagundi agende kaseekende atasuula banks bateekewo owaabwe nga bwe bakwata omukubi wa ssente malinga ne bakozesa nakalema okuba abantu interdictions bwe bateekawo abaabwe what will happen in a general election ngabo bonna maze bafulumya parliament bajagala bagifuge and this mafia gang has more money than Museveni. I see. In fact, is it possible? Is it possible for these guys to have a lot of money? Anti bano baba bezebesibikira buli obubbi we buli bobe baliwo ate tebekubira ndulu buli rola minister mubbi aba supporting mafia gang mafia gang bagagga nnyo kati balina fear nti singa babakube ebbuuso balina kutema butemi ate bajja kudduka tolowooza nti yensonga lwaki balina okuboona omukono mwaddako basobole okukuuma ekyabwe kubanga balina okusoniza okudduka okubakubira wano babokiremu emipiira oba okulemera mu gavumenti bagiwambe opportunities 3